Fake media. Gavumenti ewadde ab'amabbala n'ebifo ebisanyukirwamu nsalessale emiwendo gy'ebintu ebirinnye bya kaseera. Gavumenti yekyogedde. Ab'ekika ky'Olugave baagala UNRA ebasasula obukadde 5 baba baagala okutema omuti ogw'emisambwa bayiseewo oluguudo. Amanya muzikwa Alhaji Abdul Munyamishafi Kulwanga kwogamba oti yonna gy'oli kansipenti buli kimu kitambula bulungi. Sharing nga subscribing abeera ng'okometinga ate buli kimu kibeere nga kitambula bulungi. Fake media. Gavumenti ewadde ab'amabbala n'ebifo ebisanyukirwamu nsalessale. Kino nno kiddiridde oluvannyuma lw'omukyala Idi Kisaka okuvaayo n'abeera nga yeemulugunya olw'amabbala gano okubanga ekyamazima gayitiridde nnyo okubanga galeekaanira abantu. Ono avuddeyo n'agamba ddala mu bitundu by'ekkololo ate kino kiyitirira olw'amabbala amayitirivu ennyo ddala agali mu bifo ebyo. Ebifo eby'enjawulo ebiri mu kifo ekyo gamba nga ffeemu, gamba nga weevu, gamba n'ebifo ebirala byonna bijjudde eyo. Kisaka yavuddeyo n'abeera ng'agamba nti bagenda kubanga bawansalessale amabbala n'ebifo ebisanyukirwamu ebirala babeere nga bafuna sound monitoring equipment. Kino nno kisobole okubeera nga kiyamba amaloboozi gano obutafuluma gonna bagabeere nago omwo munda. Kisaka abagambye nti nsalessale bwanaggwako nga temunnaba kuba nga mukikola ate tujja kuba nga tubajjako license oba okubakkiriza okukola ebudde obw'ekiro. Emiwendo gy'ebintu ebirinnye bya kaseera gavumenti yekyogedde. Kino nno kiddiridde Minister of Finance, Planning and Economic Development omwami Ramadhan Ngobi okuvaayo n'abeera nga ate ayogera bino n'agamba nti ekyamazima okutuukibwawo kw'okulinnya kw'ebintu ddala ebikozesebwa ewaka gamba nga sabbuuni, butto n'ebirala kivudde ku lutalo olwa Ukraine wamu n'eggwanga lya Russia. Naye era n'avaayo n'abeera ng'agamba nti kino kigenda kuba kyakaseera nti wadde olutalo nawo luyingidde mu kulinnya kw'ebintu bino naye ne COVID mwali. Ono nno si ye yekka yeemulugunyiza wabula ne Suluhu ow'eggwanga lya Tanzania yavuddeyo n'agamba nti ekyamazima ebintu birinnye olw'olutalo olwa Ukraine wamu n'eggwanga lya Russia. Ramadhan Gobi agamba nti gavumenti eyiwaana butaweera butassa mukono okulaba ng'emiwendo gy'ebintu gikka. Jjukira kino kyaddiridde abaka ba paliamenti okuvaayo ne beemulugunya olwa sabbuuni kati atuuse ku mutwalo mu bifo eby'enjawulo. Ab'ekika ky'Olugave baagala UNRA ebasasule obukadde 5 baba baagala okutema omuti gwabwe ogw'emisambwa. Omuti guno guyitibwa nabukalu era ab'Olugave be baguvunaanyizibwako. Naye ne Hussein Katamba naye akyagukayanira agamba nti naye aguyinako obwannannyini. Omuti guno we guli baagala kuyisaawo Busega Mpigi Express Highway era UNRA eyagala kubeera nga egukozesaawo etesobola okuba nga eteekawo oluguudo olulungi ennyo ddala. Okusinziira ku ssekamu wa UNRA Alan Sempe bw'agamba nti kkooti yalagidde omubalirizi wa gavumenti oba muyite valuwa ababuulire ssente mmeka ezeetaagisa ku muti guno wabula si obukadde 5 ng'ab'Olugave bwe bagamba. Omubalirizi bwe yavuddeyo yagambye nti omuti guno gubalibwamu obukadde 4 mu emitwalo 60 egya wano egy'e Uganda. Naye kino kyaleese bannaffe ab'Olugave nga beemulugunya. Oluguudo luno okusinziira ku Engineer Samuel Muhoozi agamba nti lwakumalizibwa mu 2025 ate abantu basobole okuba nga balukozesa. Omukama akunkomere amawulire mangi nkyagaga kuleetera. Eno ye Fake Media muzikwa Alhaji Abdul Munyamishafi Kulwanga. Beera bulungi.